agange nze waswa Emmanuel. Ntambudde olugendo olukunukiza kilomita 15 nga ndi eno wansi mu district yali ya Bugiri district ye Iganga kati nefuuka Bugweri okusa ku information gye bampa era nga tuli no Bugweri wansi. Omulenzi okubuuza waso okimye kyeno ye kusooka ko balanja kwebaza omusawo Dr. Biv Organic Access Building situdde okunzija e Kampala nangamba Emma genda Makuutu e Bugweri onoonyereze ku bulamu bw'omuvubuka bwe muyita Nabirye omukyala ate nga musajja omukulu oyo gwe twakyaza wiiki ewedde ng'alina ebitundu by'ekyama 2 atutuukidde mu maka ag'omukulu wangamba gwe Edward Wako. Yes, sir. Abajjukira Wako ye mukulu yajja ne Nabirye yajja amuvuga bana Uganda bangamba tetukkiriza muvubuka byayogera sooka otuuke tukakase. Yes, sir. Oba nfuna. Yes, sir. Era ekindese ku ground kuno kumanya family ya muvubuka ono weva. Yes, sir. Kulaba ku mukyala ayogerwako n'abaana. Yes, sir. So nga tukulindiridde tulabe ekigenda mu maaso. Okay. Yes, sir. Wangambe ni family y'omukulu ono kuno kweri? Yes, sir. Kweri. Ogenda kuntwala ku macha. Era ndikitegeka nkutwala ku macha. Yes, sir. Nabirye. Mbonye nnyo. Nenensi. Okay. Kuba singa ngoba nalikiriza nti kigenda kuyitamu. Naye leero luno nkakasanga kintuseeko. Ono okungamba. Mwenda nambe ntena. Ebigambo nekuyanja Nabirye mama. Si Nabirye byogenda tetwagala gwe kuyamba Nabirye. Wabula twagala njagala kudda ku bigambo ng'omu. Kubanga ebigambo byatugamba eri ensolo za byamuyinza. Kitege. Kibano tambudde okuva e Kampala. Ekitulese twagala abagenda okuyamba Nabirye bagala basotola be ku mukyala basooka amatandikirawo. Nze bwe ndowooza. Era bwe tuva nze tugenda. Tokole ebigemba n'abaana. Abisaba nenda. Namusibuti nini? Wazi ni mungaka. Lokola video. Down. Kakana tuyambagane. Soko. Bana muna soko linde. Nza Nabirye ali kweli. Kijani lwaki oli mukambwe nnyeri Nabirye. Ndabye okutte eddagala. Lina buzibu ki? Ndi mulwaire. Oli bulwadde waki? Nze luwentambule Nabirye ndoga. Aha. Amaze kwemira baba mwenda kamulete byamawulire nga mulambo gwange nogulyawo. Yoyo mukyala wange. Kaboya Mwiduma. Kuwa musasula? Kukusinzira kwentegeragana twategeragana ne muzeyi. Muzeyi ki? Oyo wange. Ono. Omuzadde waffe. Nasasula. Onoli. Omusawo wange yawonya mukazi wange nagendayo twagenda yabo. Era okusinza ngena muyita. Ndugenda ngena muyita ogenda wakambugu. Wakambugu. Nga jibaweleno eddagala eri. Zaako nnyo mwebale nnyo okugenda maaso n'okutugoberera agange nze waswa Emmanuel. Ntambudde olugendo olukunukiza kilomita 15 nga ndi eno wansi mu district yali ya Bugiri district ye Iganga kati nefuuka Bugweri okusa ku information gye bampa era nga tuli no Bugweri wansi ovuga akaloba kayita Makuutu ekitundu bakita Makuutu era lye Ggombolola.
Omulenzi okubuuza waso okimye ekyeno ye kusooka kubeera nja kwebaza omusawo Dr. Biv Organic Access Building nzitudde okunzija e Kampala n'angamba Emma genda Makuutu e Bugweri onoonyereze ku bulamu bw'omuvubuka bw'omuyita Nabirye omukyala ate nga musajja omukulu oyo gwe twakyaza wiiki ewedde ng'alina ebitundu by'ekyama 2 Dr. Biv Organic ng'omusawo yasituka n'agamba nti before we take action before nga banayogera temunaavaayo kubako kye mukola yangamba situka ogende era bw'atyo n'afiweeringa n'apawalinga buli ekyetaagisa n'asitula n'azija e Kampala Park eno. Ekisooka kya manager kwebaza Doctor, thank you so much for Access Building olw'okukwata ensimbi empitirivu ennyo n'ozisponsoringa mu project eno tusooke tumanye obuvu bwa famire eno. Tulina ensonga nnyingi ze tuzza okulondoola n'okwetegereza era nga tutuuse kiro olaba entambula nga mbimanyi. Wano wendi atutuukidde mu maka ag'omukulu wangamba gwe Edward. Ngambita Edward Wako. Edward Wako. Yes. Abajjukira Wako ye mukulu yajja ne Nabirye yajja amuvuga. Sebo oli otya? Ndi Sebo. Amanya go gwani? Ampita Wako Edward. Wako Edward. Yes Sebo. Ndi mulangira. Oli mulangira. Eddala bamita Mutimbiito. Ebibuzo byange bitono nnyo. Yes Sebo. Omukulu ono yaani? Amanya alina mangi. Gomanyiko. Fauza lyaliziye. Nabirye. Akimu akamada nagage. Naye kusinga tumuyita Nabirye. Omuyita otya? Kwano gange ate muganda wange. Byannyonnyola bituufu. Tekyentisa kyalimbye byonna bituufu. Walobirabyeko gwe? Siyinza kumwambula mukubiraba naye okusinziza wamulaba embeera okakasa otya otunula feesi n'abeera engeri yegagwa ni mu buto okusinziza bye baalaba abakadde nga bamuzaala babona okakasa nti alina ebintu bibiri. Kugalolanga obudde kumwambula? Atigezangako. Naye byozoogoberera? Sigezangako naye ng'eyongoberera ebiriwo nga abakadde bagamba nti alikuwa ebintu bibiri nti mama akuzaala yasooka okukyekinga labe omwana kiyono gwazadde. Kale mama akubuli atonna bibiri oba okakasanga biki bibiri. Naye nga mukwano gwange nyikuba tunyumya ganza kuba kanga tandabye ku just buli lunaku luddawa Makuutu awo Obugweri. Okola mulimu ki? Nze musawo wa Kinnansi. Oli musawo wa Kinnansi? Yes. Mu lusawo lwammwe olw'Ekinnansi temunaakuloozaako ebintu gye biyinza kuba nga byako? Mpeza ati ebintu byetaaga ebintu bya kizungu olw'ensonga olw'Ekinnansi abo ogamba tuleete embuto tuziwaale tutegere nti byali misambwa ndowooza. Naye nga ekizungu ebasinga okusinga okwekebedda tegeere nga tebabisobola tegere nti musambwa yo gwaleeta ebyo. Kale ebikizungu alina okusalawo ekyokukola. Wali byetegezaako nebitulema. Watanza kujayo mutu n'ogamba nti ndeete guno omulandira. Ngukole wali. Okay. Toyinza gamba ndeete omulandira ate nguteekeko ono nkyuse obutonde buno buveewo gasigala akaalo kibeerangawo mu ggwanga. So alina bizibu ky'okusinga byoze weetegerezanga ggwe omukulu we? Kale nga nze nnyo naye era mukulu we ebizibu bingi. Bakati mpozi nzize nkaanyumyako naye kuwowange asiibayo teyebaka nga tandabye naye abasinga bamuderega. Ega muntu aba akunyanyansa oba tujja kuwala mu bantu. Oli akuma oli nakusamba oli nakuma oli nakwasa ndowooza tube na mirembe mu ggwanga. So kati zokumusembeza nti tubeere wamu olwogamba nti ngenda Akaaba ndikola nkutwale mbadde n'omulwadde wange kati n'omulalo gwange nkolako omulalu naye mulese waka naye mugamba leka nkutwale tulabe ekinaddirira. Kiki kyolowooza omukulu ono kyeyeetaaga okuyambibwa? Nze mba ndowooza nti omuntu ekitaaga mufune abayambi bamuyambe. Bamuyambe ku ki? Bakyekinga ebintu ebyo balekewo ekiramu ekifuba kijjewo. Ekyokubiri tiyeesobola mu byensimbi n'ebirala. Ebyensimbi n'ebirala. Naye okusinga ze nitwesere nnyo mu kino ekyobitonde obubiri. Ekyobutulugu nakutize sitaabu nnyo olina okwesanga nga yesse. Waliwo ogenda nga bakwasa oba tuweetegeera mu ggwanga. Yesse. Kuba kati y'abakazi tagenda basajja tagenda yaga n'abeera wa era n'omulimu ani anamuwa omulimu. Tujjukizemu katono wangamba Nabirye omuyita otya? Nabirye
balinga bamukwano kati twafuka baluganda kati muganda wange buza ku bantu baffe bana bamutuza balamusiza tuli makutuze wako Edward. Okay. So abatuliza olunaku twaje olwa mukaaga amanti mweba kutuliza nebiza ife bifina ngebyana bye siko kutote Kampala sabanti ndozana bali kubifuako kati ne kwanda kati batusije tuli bana Uganda bangamba yes tetukiriza muvuko byagera soko tuke tukakase yes obonfuna yes era ekindese ku ground kuno kumanya family ya mvuko no weva yes kulaba ku mchara yogerwako n'abaana ono tuli wani wamuli wako Edward Makutu Igombola Makutu cyaro Makutu Bugwe district yali kwiganga so kati ndoza anti muri sefu era yone mwage mujya kubitegeera ebiri ku ground yes oliota sevo ngosirikiridde nako oganda ogera hagambe nako lusi nenjagala okuseka naye nga onosunywa mbasiseka just ntiengeje okwogeramu basanze mukola ki sanze nga okubye simu nga tukulindirira omugenya najja nga talabika ngamba ebentambula bintawanyiza muko yes so sanze nga tukulindiride tulabye kigenda mu maaso okay yes wangambe ni family y'omukulu ono kweri yes kweri ogenda kuntwala ku macha era nditegeka nkutwala ku macha yes Nabirye kwandise okuva luwava gye tuli nakulabako ku mutimbagano omukutu omulala awo juzi ogwa Kakalamu omutegedde gwe yakuchaza kolo lenyine mbeera kyebadde okuva luwava e Kampala embeera era yagenda ng'ekyuka muko olw'ensonga abamu nga mmwe babadde bankubira simu nga bagenda kunyambako naye ebimu sibikkiriza kiki otakkiriza mbonyebonye nnyo n'ensi okay kuba singa ng'oba nalikiriza nti kigenda kuyitamu naye leero luno nkakasanga kintuseeko kuba lwasooka era nagendako eyo nebibeerawo ebityo bansuubiza busuubizi era nebisirikira n'otafuna kuyambibwa butereevu essuubi lyakugwamu lyagwamu nakugamba dda nti essuubi nasigala kuseka naye nga nsekesa nnaku njereere okay kuba ekifo ekyokukaaba nsekamu oli n'agamba ati oba asanyuse ate wa kale akalo nkalabe kasanyufu mukolerako mwangamba kuno mwinako emirimu gye musobola okukolerako wenda business kweziri Gombola dama muri makati mu Gombola tuwakati mu Gombola naye ntagali Gombola tukakulankulana emyaka etikasoka tulandi kali wekati tukavaawo just so naye abantu mwebali niyo busubuzi bitambula nani fishinanga wajira bya mbisivu kuba kati singa tuna makali ndamuno ekitegeeza bwe tumufulira aka business munaso obulambo busokyuka inshallah Mungu abasazeewo maji bilu kintu kibe kya Katonda asalawo yes awo omukyala ali luddawa omukyala wa Nabirye wali naye ali kukubaawo kuba kati alomuli wange ne tuli wakali kukuba atandanya yes bali kunyanyaawo naye atuziryawo nga nyambise bintu bya 15 era business yes kale mukulu obudde bugenze yesebo naye tewali buzibu tujja ku wali omukulu oli yani gwennengera ali kubali yo mukulu sabataka w'ekyalo kino amita Kaisoka Samuel Mawa nga ya sebataka w'ekyalo sebataka baba akola ki yakulembera abataka bonna ku kyalo yakulembera abataka bonna ku kyalo oyo muntu mutuufu okwogera naye
Ebigambo byogenda okungamba. Mwenda nambe ntena. Ebigambo binekuyamba Nabirye mama. Si Nabirye byogenda tetwagala gwe kuyamba Nabirye. Wabula twagala njagala kudda ku bigambo ng'omu. Kubanga ebigambo byatugamba eri ensolo za byabuyinza. Kitege. Kyobana batambudde okuva e Kampala. Ekitulese twagala abagenda okuyamba Nabirye bagala basokola be omukyala basobola okuba batandikirawo. Nze bwe ndowooza. Era wano nyini bwe tusobola okwogererawo tutandika emboozi. Ako kati mpenda kati. Leo mpenda tinezi tano zimala sagala nyingi. Ako kati konka yotukuvuye kujja okola ebibyo. Okola ebibyo, ogende ebibyo. Nze solo kubanga ngati omulama gwe njagala. Uko tufundo. Kyoli kita. Butfiroza. Sikoba nenze mama wa Nabirye nga tyogaye twajja mu buyambi. Yera bakujja mama Nabirye. Mama Nabirye Mama Nabirye bajje. Na yage ntugena mufuna. Tufaya. Era bwe tuva nitugenda. Toko yebirye mama waba. Maidi. Maidi soko imale. Badi munaze ngokela bisi. Maidi soko imale. Na kusibuti ni. Wati ni mungu. Nicola video. Never down. Kaka na tuyambagane. Soko. Soko. Bana munda kwandiko muti. Soko linde. Tinza Nabirye ali kwe. Lindako. Soko lindeko. Soko lindeko kali nzikiriza njogereko na dakika ne weberemu. Amanya ko gwana. Bana tuya. Soko linde. Nacheji. Soko linde dakika. Yogera mbogezi ngaba. Wala banga benze mpola wodi. Jagalo yokukwaka tule. Andika ti. Nakubya ndi munda kubika magani Nabirye munda kabule. Ati manyo ine bizibu. Nzikiriza tugere mukaka. Nzikiriza tugere. Katono nyo. Buzibu ki? Era buva. Nyabo. Katono nyo. Buzibu buvawa. Nyabo. Soko kakanya obusungu. Njagala obusungu bukakane. Nyabo. Oneda. Munda. Manyi toyagala. Nyabo. Manyi netu njagala tuyambe Nabirye. Tuze kuyamba. Katono nyo. Oba bana Nabirye wawale. Ati sebena da. Anti byakuyamba. Tusoke tuogeraganye nawe. Oba Nabirye wawale. Mama wa Nabirye tinza nazala Nabirye ali kwe. Mama mundake okula mundi mundake. Soko linde. Muje ye nani gona yogera na baba we ebisemba nebisoka. Mundake muti Andi soko lindeko. Mundake Obusungu bwaki. Wande. mundake muti zanna bizubyanga ngomuntu kubyana byabyandu. Tinzenza Nabirye ndi muna tolanga nze mwaji kubasirya bulunda. Kale nzidamu ebuzo noyebera bisatu byokangende. Bisatu byokangende kabisa. Oyesa senjo kuwera. Kyekirimu. Njagala mbuli. Silansa. Okolotya? Alikuba na Yazidi. Yani kodinga memuleditia. Era binayogera binakoba Yazidi nebyo. Era wono yenda bwino jaye Yazidi. Yazidi yako bati abali kwina ko baneza ko banafuna mu yeshitia. Bana mundake kubega mugani Nabirye. Nabirye mwena mutambula muje Nabirye mwena idebi. Munesoni. Soko ziyemwe be Yazidi byokakane. Byokame bonziriramu. Aba. Nabirye gule. Oyagala omuyamba. Ano, oyagala omuyamba tumuyambe. Zikiriza bukiriza. Ompulize buze da Aba kigeti. mumuyamba kululwe, bana mumuyambe. Oyina busungu ki ku Nabirye? Lwaki oli munyevu? Lwaki oli musungu wawe? Obusungu buva. Ni nabwo. Lwaki? Mbulirako ko ngo Oluganda. Obusungu buva.
lwaki oli musungu Nabirye akola kyekyo kikunyiiza mbuuliraako bubuulizi kiki ekigaanye twogeranga abantu kati mama w'abaana kiki ekigaanye lwaki oli mukambwe ennyo eri Nabirye ndabye okutta eddagala lirina buzibu ki ndi mulwaire oli bulwadde waki nze luwentambula Nabirye andoga amazeeko emirembe oba mwenda kamuleete byamawulire nga mulambo gwange n'oguli awo akuluga atya kuba olina obusungu bungi obusungu tebusobola kukakkanya mbeera kiki ekiganye akuluga atya mbakobye aba mwidye kuyamba Nabirye muyambe anti kati ekisooka kyabe n'oli muntu naye muntu muyinza okuba nga mulina ensonga zammwe zitatambula bulungi oba nfuna okusinga okubeera mu nnyumba nga mulina muli bakambwe buli omu atuuke n'okutuusako munno obulabe tusobola okufuna imwe Nabirye abakoba niyapangisa awo eno aye enumba yange nga nze omuntu owa Nabirye waawaleere tokiraba nti kati oli mu kuŋŋamba ebituufu ogambye nti gw'opangisa wali si yapangisaayo kati obutakkanya bwammwe omaze ebbanga kiri Nabirye emyaka giti 2 obutakkanya buvaawa obusungu n'otalo bivaawa olina kyongambyeko Nabirye akuluga Nabirye lwaki akuluga mama w'abaana obusungu tubukendeeze twogere bwogezi mpolampola wangi mbuzeeyo ekirala Nabirye bamufuna otya kubaza ebyaŋŋamba birala wangi maama nyambako byami mama w'abaana kulaba oli mukambwe naye nzikiriza twogeremu tuyambagane